maaso agezaako munnyonnyola naye ng'ayita bbali munnange omuwala oyo once upon a time olwatuuka munnange nga babaawo omuwala oyo yabonaabona nnyo naye naafuna abantu abatuufu abamwagala abamufaako abamuwa buli kimu naye ng'ate waliwo abaagala omusiraanya okumuzza emabega ye ng'awulira gy'ali kati yatuuka tayagala kubiddamu biri obbali wano alinawo enkovu anti bagamba munnange obubbi bw'emiggo ogigumira kati oba enkovu yakyo oba yali abbye enkoko oba kiki oba tetujja kugamba nti yanyakula kasimu mu biseera ebyo obusimu bwali tebunnajja bu mobile owaani walabako ku kinyonyi kye bayita eagle empungu bagamba bwe biwangaala nnyo bwe kiweza emyaka 4 omumwa enjala n'ebyoya bikaddiwa byonna awo kiba tekisobola kubuukadde okunoonya ekyokulya ku sayidi y'ebinyonyi awo kiba kitegeeza kijja kufa okuggyako nga kigenze ekyemanyi ebyoya ne kyejjako enjala ne ziddamu zimere buto byonna byonna kibikuula nga kirinamu essuubi nti osanga binaamera era bimera omuntu gw'oyagala okuba kirimu ggwe oyinza okukkiriza obeere ky'oyagala oleke byonna ebyayita otandike bupya kisoboka anti mpulira njagala kuuma bye nnina busobola naye kyeŋŋamba singa nfuuka omuntu omulala nga nvudde ku kino kyendi nga ndi mulungi nnyo olowooza oyinza okunjagala nga bw'oyagala jankshini bannange wow bwe mba nange nsobola okutandika obupya nga janshini taliiwo tomanya nti nsobola okirowoozaako naye kati bizibu naye oyinza okumpaayo kuhaga awulira alina kyamisinga alaba ebyafaayo bye bimufuukidde ekizibu the past can prevent you from enjoying your present agezaako okuba nga abyejjako naye bimugoberera bimulondoola effujjo lyakoze oba lye yakola liremeddewo munange weebale weebale nja kuba weebale nnyo nja kuba bulungi nina okulemera kusanyu lye nnina neme kulowooza byayita kantandike bupya awulira awera tandike bupya ngenda kukola ki daba nno nange nagambye nina akantu ko kenjagala okuddiza akatambaalako musajja gwe yakatereka olaba otya wano tewafaanana bulungi view nga nungi nnyo naalyagadde okuleetawo maama wange naye alabeko era nkakasa kijja kubaawo kisoboka maama womunnange haya basi kakati erudda wano chiefuddu ayise wolofu munnange nawulidde nti ennaku zino ebintu byo bizibuzibu ate wabijjeewa nkulabikira nga alina obuzibu nkulabikira nti siri bulungi nti ennaku zino si ye gwe oli gwe nali manyi wolofu eyabeeranga n'ebijuju wabula mbadde nga mpulira sanyu simanyi oli musanyufu n'omwagalwa simanyi jankshini mwaka nga mulambo oguyisaawo nga sikyawulira bw'okyakala aye nagenze okuwulira nti ate omuwala yagenze
Kiki? heard Chief Du would be meeting a guest here. Kaakati laba. You really should expect Baba bali eyo munda. I want Ono watuukidde. for him. You take it. Omukyalo ono maama. Misi ye yamugambye atwalire Chief Du ekirabo okumwebaza olw'ebyo bye yabakolera mu factory. Chief Katono atuuse. Bano bangambye Chief Du ali wano. was told Chief Du is dining here tonight. Oba ali mu kifo ki? Yes, in this Yeah. room here. Ali mu ruumu eno So the guest right. waliwo omugenyi gw'ali naye naye naawe osobola omutwalira ekirabo kye kati agenda okulingiza nga laba Chief Du omugenyi gw'alina wolofu. Wait, hold on. Lindako lindako Chief Du is a very high-ranking. omanyi Chief Du musajja w'amaanyi I kale need to prepare myself properly. nina okusooka okweteekateeka obulungi ndyoke ngende mu maaso ge gy'alimu ne simala gagenda ntyo. Yangshin ayambadde yenaanyumye agenza otuuka. But when it comes to age, Munna as you know, I'm much older than you. onsinga ettutumu n'amaanyi naye kutuuka ku myaka nkusingako. Thinking about this fiancé of yours. Lekera awo okulowooza ku mukazi Common akukyayi. girl. Yeah, abawala bangi abakazi There's bangi women out there, you know. bangi. Yeah, you're right. Oli mutuufu. There's plenty of women out Ba abakazi bangi mu nsi muno. there. Sidaba lwaki nfa ennaku kambyesonyiwe. Wayita akaseera. Chief Du Chief Du arrived. munnange ebintu bye wateeseteese bibino. Good. Eh, I don't want you to be unhappy. omanyi saagala obeere munaku. Prepared some special gifts for you. Nakutegekedde ebirabo semalawo. They'll make you forget your Era nkakasa bano bajja kwerabiza omukazi eyakukyayi. Bo balabye. Wow. Oh, What beautiful banna. gifts. Bino nga birabo bya kabi bijujulu. Eh? So, Chen, Kaakati you know when omanyi I saw your fiancé at the textile bwe factory, nabadde ku factory ne ndaba muganzi woli which yakukyawa kind of girls Ne would attract nkizuula. your attention and arouse your interest? nti bakazi ki Pretty b'oyagala. ones. Hmm? Look Eh, at these two, tall and skinny. oyagala obutonotono buno obuli sirenda buno obunyirida obwaka konze kankuleetere They don't resemble her in every way. newaakubadde tebamufaanana Perfect. naye teri atuukiridde bano bajja kukolera kati oli yabadde omu nkuleetedde babiri Girls, don't just stand there. muyimiridde buyimirizi mwerabidde omulimu gwammwe mugire mukole bannange Goodbye. wolofu Mr. Bai tubadde nga tukulira buulisi naye kati ono etukulina Come on, don't be like this. Hey, now. Are you still thinking of that fiancé? era okyalowooza ku oli eyakukyaye There. Why don't you just try to get over it? yagenze omu olina babiri You can do whatever you want. kola kyoyagala Be a man. bonna bawo banga Oh, in the omusajja past. Eh? If you don't like them, we'll get more. biri byafaayo oba tebakumala nyongereko babeere mukaaga It's bana not my usual style. mu butuufu But I guess it's time to change and try something new. eno si yebadde enkola yange naye kangezeeko ku kipya ebikadde mbyerabire mwetuulire baana bawala Man. kikyo yoyo wolofu Bye. Eh, Have some light. banga omusegera gwennyini wegugwa mu That's nkoko right. musege guguddemu Fun and handsome. Bye. ku bbali wali wajjula You certainly wali wanyiiga These gifts you got me. mu butuufu Quite something. ebirabo byompadde bika The favor. It'd be great. nange nteekeddwa okubaako kenkuwaayo kwegamba ng'akasiimu stone genda okebere wali mu motoka oggyemu ebintu If you're implying oba otegeeza gift birabo biri got you, ya kandeete bosi Come on, Mr. Bai. tewali buzibu agenda okuluggula let's jump. abaana ate ono aluwa abatadde Oh, miss. nnyabo Chief Du, Chief Du this is a gift Mrs. Ye asked me. kino kyekirabo misi ye kyeyantumye okuleetera nti webale nnyo emirimu gyonna gye watukolera ku factory Please send my thanks to Mrs. Gibb. bambi munneebalize Chief Du awulira akogeddewo Ian, as you have guessed. bambi kangende kuba mulabika muyina abagenyi abagenyi Hey, what are mwe you two doing? lwaki mwetuuza awali omusajja oyo Listen, mumuviire mangu It's cold. musajja wekitiibwa nnyini Stay away from him. There's no need. nedda Please sit. wamma mutuule aya basi luno Chief Du, Chief I Du don't want to be a bother here while you're mwene in. saagala batawanya nga muli ku masanyu gammwe nze bwentyo ndeese kirabo kaŋŋende Miss Young, naye don't read too much into it. bambi tokitwala bubi naye Are nga you still here? ye nammwe abatudde musituke mugende Down. wamma mutuule kiri wano kiri wano kiri wano You heard what Mr. Bai said. owulidde Wants to change his style. omukulu ono yagambye edda mbu ayagala kukyusa mu nkola mu nkyakala gy'abadde akyakalamu addeko eno empya Why are you smiling? ate ng'oseka Am I? nze kennyini
I'm enjoying myself. I must Auntie. have smiled without knowing. Anti ndowooza engeri gye nnyumirwa nsese sitegedde. All right. Aka tukole bwe tuti. Ah, Go ahead. tandika ssebo nyumirwa. Watching you. Nyumirwa. It's not part of this. Engeri gye ndi kati nze nfuuse bikadde. Something new. Enkola eyange tesaana muomu ofunyemu babiri. Tandika nyumirwa taata. Simbula. Abange. Si byangu ng'era wootera okukiwulira nga bulijjo